Oli bayogera ekigambo Democratic Party, what comes into your mind? Ekibiina ky'abajjajjaffe Nansangwa. Ekibiina ky'abajjajjaffe ekyatandikibwa Babbeeni kiwanuka. Kivu kirudde dda kuva mu gyataano kibaddewo. Ebimu ku bibiina ebyatakabanira ennyo okulaba nga tufuna obwetwaze. Kibaddemu abantu. Obwetwaze teyali nnyo UPC. UPC yakwakula bukwakuzi kyoli. UPC. Anti kati waliwo Uganda National Congress eyagundi ani Aike Musaazi. Kati UPC atejja luvannyuma. Ngamba it be a People's Congress. Ne bagifula UPC from the other one. National Congress ya Musaazi. Bye byali nnyo ku mulamwa wano tugenda mu Lancaster Conference DP bye baliyo. Abuzebu kati buli mu family ya Mwami Obote. Omusika yatulekera mulala. Nate addukanya ate ebyo yaleka biological air oba onowa ow'ekibiina kuba byanjawulo asikira omusaayi omufu n'asikira obuli. Ono sobola balina mu kkooti bano b'otuntu tebamukkiriza kubeerawo. Ekibuzo kiri nti Obote yaleka musikaawe nga y'omuntu oba wa party. Oli omwana yasoma nnyo okusinga kwakena bamuyita akaki. Democratic Party on a serious note yemu ku party ezindi abakulembeze. It is good at building. Naye waliwo atajagala kuba buli akameruka nakateeka eno wuwe. Mane akatwala. NRM. Kati mu lutalo lwonna nga mulwanyisa nakyemalira kubanga kumera nvi. Envi teziri nti zo specifically zikwata mu mutoka ziyinza okutandikira mu matu. Obadde ki? Ziyinza okutandikira mu birevu. Ziyinza okutandikira mu nnyindo. Ziyinza okutandikira Baghdad. Nga mugamba nti mulina abantu abamanyi ogamba nti Moses ali wuno. Simanyi jeno namaje. N'oyo omutende agamaji agataliko gira mupanga amaji gamini mugamanyi nga n'omwana omuto abakkano. Export TV to the world. Emikwano gyange nga tweteekerateekera omwaka 2026 tugenda mu kaluluvu omwange. Ebibiina by'obufuzi bimeruse enkuyanja ne gundi yatuwadde ekibiina Muhammad Nsereko. Bakita batya? Eko what? Yatuwadde ekibiina Muhammad Nsereko era nalabye nga abantu soba mu endosinga nga President General of recently ne omukulu Matthias Mpuuga Nsamba ne yatuwadde ekibiina. Nendaba abasajja nga balubega muka ne muka. Anyway, tugera byogerako nyato of recently we yaliwa ne wabba kuli ekibiina kye batongoza kyali kirala ne ku kino kye yatongoza. Yagamba mu kiti kyali kisinde nga yetwakola people power okusooka didn't one unveiling a noop. Okay. Kati mbweri Democratic Alliance kyali kisinde. Kati nebuza kisinde kyali mubani. Kati no ADF simanye DF Democratic Front. Abana bajita ADF. Mayekira. Anyway, byonna tugenda kuba tubyogerako naye ng'ekisinza twetondako olwaleero ye Kanyola Bicha ali wakati w'ekibiina kya Democratic Party wakati nga bagezaako okulonda president omujja Nobert Mao abakalakasa ebbanga ddene bamukooye oba oliawo. So tugenda kuba tubikwetera olunaku olwaleero tegere DP kikyetegeeza mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Naye nga tetunaba kutandika gwe wenna asumbukana n'endwadde enkuyanja prostate enlargement, ememe, hernia, asthma, olina sinuses, olina ulcer, olina back and joint pain, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, olina kye tuyita PID, syphilis ne allergy. N'endwadde endala nnyingi nnyo nga zibadde zikumazeeko emirembe. Wattu osula kutebuuke nga nkoko ya mutamiivu, omize empeke, obakubye empisone nga biganye. Nkoko yange. Kuba 0706 094923. Eddagala basobanura oli kutuusaako wonna wooli. So bakubireko bane tujanjaba obulamu then tubere free. Sebo Chabei. Nsanyusa nate okuddamu okubaka ebirozo. Nange neesiimye okubeera wano. Bagamba bati eyo. Balungi. Muli mutya abalabi ba Export TV abali e Bulaaya mwena gye muli. Twebaza okuba nti mukumire ku mukutu gwaffe guno. Nze wendi oli bayogera ekigambo Democratic Party, what comes into your mind? Ekibiina ky'abajjajjaffe Nansangwa. Ekibiina ky'abajjajjaffe ekyatandikibwa Babbeeni kiwanuka. Kivu kirudde dda kuva mu gyataano kibaddewo. Ebimu ku bibiina ebyatakabanira ennyo okulaba nga tufuna obwetwaze. Kibaddemu abantu. Obwetwaze teyali nnyo UPC. UPC yakwakula bukwakuzi kyoli. Osobola okudefending up statement UPC. Anti kati waliwo Uganda National Congress eyagundi ani Aike Musaazi.
kati UPC atejja luvannyuma ngamba it be a people's congress ne bagifula UPC from the other one national congress ya musazi bye byali nnyo ku mulamwa wano tugenda mu Lancaster conference DP bye baliyo n'abaganda abagundivu abaliwo ebiseera ebyo kati eze etambuliramu abantu bangi abagiyiseemu era kati ebibiina bino byetumanyi ebibaddewo ebyamaanyi okuva edda nedda yaliwo UNC UN National Congress eyafuuka UPC UN People's Congress era ekyaliwo si eyakena abuzibu kati buli mu famire ya mwami Obote omusika yatulekera mulala nate addukanya ate ebyo yaleka biological air oba onowa ow'ekibiina kuba byanjawulo asikira omusaayi omufu n'asikira ono sobola balina mu kkooti bano b'otuntu tebamukkiriza kubeerawo ekibuzo kiri nti Obote yaleka musikaawe nga y'omuntu oba wapate kati omusika asobola okuddukanya emirimu gyo gyonna oli omwana yasoma nnyo okusinga kwakena bamuyita akaki ate olala otono ambassador yafuka olusi pate terina kulembera wa Luganda kyegambye si wa Luganda naye oli akeche akaki mutabani w'Obote ye musika owa Obote Obote kati bano bwakena nabo baana naye ate kati yali wano yeyewangamiza mu byobufuzi ekibiina njagadde nkuwabule ojje obulamu bw'omuntu sekinoomu kuba pato nkubuuziza lwaki ali mu kkooti lwaki bamuteeka mu kkooti era mpala nazammwe nga mmwe togamba akena yalondebwa irigali aliwo irigali ekibiina kya kitaawo n'okikwata paka wa Museveni omusajja yalwanyisa kitaawo enkya neggulo goloza bali basanyufu lulina lina omusajja oyo bamuyitaani ono Museveni gwe yakwata namusangawo ku Serena nalinye twali tuli awo tumukunywa kacyayi musajja ki bamuyita Chris Lwakasisi kati nengenda mu kiyigo namba ndi mu kiyigo naye najja tuli mu kufuka utufuka ofuka ku Serena twali tuli awo tuli maze okulya nenga ngedeko mu biyigo ku Serena najja nasangayo mu kiyigo ne mugamba Chris oliro te Lwakasisi oyo bamala omukwata mu 88 nga Museveni amaze okuwamba bamusindika ku death sentence kalabba amala y'emyaka gyalinga 2 Museveni amala musonyiwa mu presidential pardon mu 2009 amala tamuyingize ne mu government esimanya aliko nga advisor mbuuza mugane kati oliro otya nga obadde mu government ebbanga lyonna eyabo Obote wali minister mulamba ne mukola ebikolobero abantu ne battibwa mu government yamwe kali ne government ene eriko era gwe muntu omu goli mu government eri ekola by'okubuzaawo abantu ebyaliwo mu government ziri gwe obeerawo otya nga n'ekyo ekintu kubanze mu kulowooza okwange Museveni yagenda okuwa second chance odde oleme genda bali bamutadde kalaba alina kuwanikibwa kalaba namuwa pardon kati akuwadde yali akuwa mukisa kubaako kyolaba mu government enjawulire wakati wa government ye n'eyammwe gye yalwanyisa naye ate down the road bintu byemwe bikolebwa mu government eno ate nga byakolebwa mu government eri kati gwe ng'abadde mu government zombi ekyoyinza kyogerako ki natunulira wati nga ali mu kusiba Zubula n'angamba young man dead men tell no tales agale ebintu by'ekipumu nedda toyinza gamba tuba yali amaze okufuka mu yasiba nga amaze siba zipu wati nga dead men tell no tales tebalina kye boogera kati yakulaga Museveni yamuwa obulamu bw'ayina abatalimbye sijja yali agenda wanikibwa naye okuba nti mubadde mu government nga erimu ebikolobero w'ebityo ne mweno gy'olimu ng'erimu w'ebityo tosobola kubeerawo n'ogamba katugaidingeko waakiri kuba ne luli Museveni akugamba yanyonyanga Obote mubulire ebigenda okukolebwa ne kukwe yali egenda omukolebwako mu bantu bonna abali mu government ya Museveni oyogedde alina moral authority asobola okukomya ku bigenda mu maaso anti yabirabako nga babikola kati alina amaanyi agasobola okugamba ono yamuwa chance nomuga bino ebintu ebintu ebimu ebikolebwa nga Museveni tabimanyi mu matuugo yes waliwo ebikolebwa nga Museveni tabimanyi afuna bifune birala anyway yotuyitidde obuyitizi Democratic Party on a serious note yemu ku party ezindi abakulembeze it is good at building naye waliwo batajagala kuba buli akameruka nga kateeka eno wuwe ani akatwala NRM buli mukulembeze avaayo nga bamutegula ogenda nga ekibiina kisigaddemu omuntu ali ku mulamu abeera ng'omu babiri
kino kibaddewo ne ku bibiina bingi ne ku FDC bano bonna boolaba banita Amongo batayeebwa bonna bali mu FDC Amongo yali mu FDC shigera ne tayeebwa yennyini kati batuuka ne babagulirira ne mutuuka nga mu kibiina musigaddemu omuntu ali ku mulamwa omu oshegera ne DP ekyalina omuntu ali ku mulamwa ogwa Democratic Party webali bayiga lulume bayiga abantu webali abali mu DP abakyalina ku mulamwa kyeki ku making okubeera ow'ensango oli mu kintu ekyavunda anti kati oli kasasiro musobola omujjamu ali walaba nti bonna bagenze kati gwokyakiriza nti ono bisige wa DP mbidde oshegera mbidde wa DP anti kati mu bigambo kwekulubesa ku kibiina nga olaba bampuga babadde ne bwanika nga bagamba ffe tuli ba nuupu naye nga byebakola si bya nuupu okitegeera bisige byakola si bya DP aplayinga in favor of Museveni asigale nga waali kati bisige abadde nga mu East African Parliament nga niyamuteekayo constitution tegamba babaka babalansinge mu bibiina babalansinge mu bibiina naye kati bisige talina constituency gyabadde nayo bisige abadde mupiwaawa si yali owekimanya kabona tabangako mwani ono si gundi gwe yajjayo ani teyavuganya ono bisige bamukuba akalulu ani yamukuba bisige empuuga ani empuuga yamukuba bisige bavuganyiza n'empuuga Museveni adamutwala nagenda eri mu East African Parliament okitegeera kati DP inamu abantu abakyali ku nnono abo bonna kati bamawo balaba sebagala weyava mu DP bo ne basigala nga webali naye nga bonna balina ebigendererwa byabwe bannambozi babaddengamu mu DP bundi amala kufa ono omugenzi waffe omukulu Semwogerere kali bonna ne balaga nti kati bagiyo kalazi zaabwe ezaddala kuba takyalina gwaswalira luli badinga batya nga batya kuswala ku Semwogerere baagula abantu bonna mu DP Semwogerere nasigala nga akyali mu DP kati bano bonna basoboza ekibiina bakikotte wa Museveni oyo nyini yakola endagaano memorandum of understanding ani agikola Mao ate nga Mao yali akyalemedde ku gundi ku nnono agamba temugenda kwonona Democratic Party nga ndaba tulina okupreservinga ekibiina emivuyo gya DP gitandise leero ani agibaddenga mu bannambozi bakubako olukiiko lwa DP bateese ku biruma DP Mao n'abasinyikira amagye ne polisi babakube awo ensambya kati ng'ogamba who is working for who awo ensambya ku sharingi bano bannambozi batandika okuyekera DP tebayekerangako no. Nambozi wavaayo n'agamba nti nkolagana n'omuntu ajjako Museveni Kyagulanyi si ku Kyagulanyi lindako kale Besigye DP ng'erina candidate mu kalulu bannambozi ne banne ne bakola kabiina kasuubi ne beewagula ba Lukwago bannambozi Basemujju Nganda ne bayekera party bali bayekera Semujju Nganda wa DP bali FDC kati mu lutalo lwonna nga mulwanyisa nakyemalira kubanga kumera nvi envi teziri nti zo specifically zikwata mu mutooka ziyinza okutandikira mu matu obadde ki ziyinza okutandikira mu birevu ziyinza okutandikira mu nnyindo ziyinza okutandikira Baghdad kati okulwanyisa nakyemalira zibanga nvi wonna wezitandikidde wezitandikira kati wetuba nga tulwanyisa nakyemalira nogamba nti bani abali ku mulamwa gwe gumu ogw'okulwanyisa nti FDC ate tusinga nako badde musoka tesanga party nedda naye bamuteesezza naye kati waliwo ekintu kyolina okulaba naawe nti wano wetuteeka candidate tetujja kusobola kati wagire munnaffe tuleme kuteekawo kavuyo confusion nakugaba mu bululu nakuwa mulabe maanyi mwenna mukola ki musimbi eri mulabe mu kalulu ka 2016 yali 2016 yali 2016 Mao teyesimbawo mbusonga kimbu sina ndaga muntu ali ku presidential level okitegeera yawe yagala bwe mupibwa gulu oba presidenti yakutogera DP obutesimbawo kuba yali presidential candidate ne flag bearer mbunze sagenze lwansonga sina ndaga muntu yange yangwako obanga kyali kituufu omuntu ali ku level ya president kisoboka obuntu obutini nnyo Mao ono saagadde mu mupininga nedda akumye ekibiina ekyo ne munne Siranda
bakikutte bukolokolo paka wa musajja kaguta ewa Museveni bagenda bonga bo oba batwala Democratic Party akati goloza lwaki Museveni amutaddeko akazito alabe nga adda ku senkagale gwani yagamba Museveni amutaddeko bakwetago ina kyoyina onegotiatinga n'ekibiina kizibu kati abantu nga mma okunegotiatingira ku mumwa ayina kubanga ayina wagamba nti wano nze aba DP kuba DP nene DP tekoma kubano abantu mu kyalo baki yali abawagira DP Museveni yaliko mu DP Museveni amanya amanyi ga DP we bange esaana noza nti esaanyeewo genda mu Catholic Church mu church eyo gye yewangama neyekweka kati toyiza gamba nti omazewo bano bammawo booguze kati olina okusigaza nga olina omuntu gw'okwata ku mukono akuleeterawo wonna bonna abeekwese mulina obujulizi obulaga nti Museveni yakumira mmawo bwa ssentebe bwa DP oba bigambo ffenna tulwanyisa Museveni aveeko kubanga alindako ffenna twagala Museveni aveeko tufune obuyinza obupya obukulembeze obupya Museveni waba kati ng'akwata abantu balaba basobola okumukontrolingira mu opposition n'akwata abakulembeze ngaabo n'abayita n'abawa ebifo otegeera kati mawe si minister wa justice and constitutional affairs kiki kyakoze ku mateeka agabadde gatyobolwa olidde mirundi emeka mawe ng'avaayo ku mateeka ate tubaayo gyakwasaganyiza emirimu mu ofiisi ye agina emirimu si gyagamba mbu nze neesala byenkwawa nina kwekweka okitegeera nti mbisala neekwese emirimu egiri mu kutereeza eggwanga okubaako ennambika gy'okola ya byalwatu amabaluwa ogawandiika owandiika wano okoopinga wano okoopinga wali mawu talina kyakoze mu ofiisi ye tewali bakutta abaana bano abanuupu babaddengayo naye ng'olaba bagenda simanyi banegotiatinge babbalamu minisita w'abaana mugambe kale mukkirize baveeyo babate where is mawu minisita wa justice kubanga alina official duties ezo ofiisi ye nkalu office gitegeere amaanyi g'olina mandate ye eriki minisita wa justice bakutta abaana mu Uganda eriyo minisita asobola okuexercisinga duties ze fully yes ngani ng'asobola okukola ye n'akola emirimu y'ofiisi mwatudde gy'erina okukola bulungi nnyo nga saaza akateri abatamanyi batya buti ono omuntu yakolanga emirimu ginnantaba okimanyi bulungi nantaba alimu kabampaani kale yadde kabampaani naye yamanya nti obuyinza abuyina yadde kabampaani ate nantaba atugamba jjajja mwami oyo yali muzzukulu w'amaanyi ebyo biveeke kyonna kyekiri negwe nantaba ali omumanyi amaanyi ge yayina nantaba nga abeera ne mubantu n'akubira jjajja akasimu yes ge maanyi kale oyalakuga nti minisita talina simu ya Museveni oyo omukusere waffe oyo mawu tagira kibanga tagirina batula batya ku mmeeza yamuyita atya yamutumira mu wejje ndigenda okunkola naye alinantaba gwowaanya ali luddawo ekayunga yakola ekyo si yakubeerawo nti paka ogenda kujja kusavinga vaawo ogenda yes she came she served she went talina kubeerawo paka yali talinatuuka kgenda nantaba namusisi Jennifer Musisi yakola teyakola ayakola webali nnyo kati ongamba otya mbu waliyo minisita asobola okupafominga biki webali bano batula butuzi ku buvunanyizibwa bwabwe Jennifer Musisi ndowooza yegwe tusembye ofunaanimu amakulu bakuwadde ofiisi obuvunanyizibwa bwayo bumanyi bulungi naye oyagala bamale kugamba ekyokukola mawo talina nsonga muzinzi gyagasse ku Democratic Party mu kaseera kano talina ekibiina ali mukyabuluzaamu kati wangamba nti badelegates abagenza okulonda bonna mwabakutte ne mbakubaku emiggo abalina okulonda buvuyo ki nga security erina okugjamu entangaaze nedda kati oyala kugamba nti pulezidenti w'ekibiina gwe obadde pulezidenti w'ekibiina bano tobamanyi sebamala tomumanyi lwaki buli wemutuuka okusamba omupiira mukyusa goalposts ndikatona abaddewo simanya bibimu gundi byakola ono wa sports muli gundi ani ono magogo arero an opposite ateka wakakodyo nga teino omwaji yakayitawo salo gomogezi oba mnyambo alira salo bale yena balira salo gwe okigira nageza abalire kwanga lino ebisangizo nga yekayeka yabiina kateri mulala abiina kati era yemmawo kyakola olina okubanga obadde ku seeke mu kibiina kimazeemu emyaka 10 asoluga nti akibaddemu nti abulako olunaku kubulako ennaku 2 ate nga musambi wa mpiira bababalira ennaku n'essaawa n'eddakiika enkolagana mawo gyalina ne siranda
batugamba mbu ebintu bino mubiteekamu tribalism si tribalism kati abantu bonna abadde bakusobola okola party bonna wabagoba tunulya Lukwago gyali those are strong brains bewandi badde weetaaga Lukwago mirulu gye gibatambuya gibasonge baagala nnyo okwekuumira mu bifo byabwe si kwekuumira mu bifo abasajja balina agenda yaabwe ani yamugoba mu DP ogenda mu FDC kwagala gifo si kifo ne bannambooze banene kibazonze ebibiina kwagala bifo si bifo abantu mbategeere bulungi buno buweereza otegeera buweereza service eri abantu kati gwe okwata nga abantu bo bano direction gye bavuga gwe sijja ovuga baba ina kwawukanako kati gwe ojja n'ogamba bannamboze nti babinyolo kuba bakolagana n'Ekyagulanyi mukujjako Museveni gwe heno osalawo okolagana na Museveni okutulugunya bano okujjako naye mission naye yakujjako Museveni ate ng'olina ye mukama we yakuwa ekyokukola naye tumuggyeko mawankolera okitegeera bana batuta ebyobufuzi nga abasajja ne bamuyita ne bamuwa prime minister n'abugaana twalabako ono we Kenya bamaze akalulu kawedde ne bamuyita jangu tukuwa ekifo mu gavumenti ne Besigye babimuyitako mutukole simanya gavumenti ey'ekintabuli nalaba nga tekikola olidde omusajja gw'obadde oppoze tolina kuddamu kumuopposinga byonna naawe bikwatako kuba nawe mwoli obeera accountable sigala ng'omulwanyisa ng'omuvuganya aveewo DP Oterero esobola okudda engulu ne Shining nga bwe yali DP olebe y'omukadde agw'ebbeera ate n'eddamu ne lifuuka ettu kano politics olina mulabe wankala kalira yes there is no permanent enemy there is no permanent friendship in politics kikeera ku macha DP kuba neno NUP yamujjukira ng'ekyali wa Kibalama yali nfunyo nga tosuubira nti ezokera ku macha teyali NUP mwe wa Kibalama kyali kirala era yali kyali kirala kyali kirala naye era kye kimu ekyo kyali kirala tetwasuubira nako nti asobola n'okukera ku macha n'agikayanira era naye bwe yali agigwa nga tabijjukira teyatunda NUP yatunda kirala yatunda ki ekibiina kye bakiyita simanyi Uganda bikoze bitya and the development party NUP olabako development party ani abaguza party si kye balaba kati kiringa oli wana kuguza YouTube ng'eriko ba subscribers nga babiri alina nga babiri otegeera ku YouTube osobola okukyusa erinnya otegeera naye n'omanya nti kati ebbanga eno channel gye baddewo likkirizibwa okuba nti nsobola okutandika okuaninga yadde inakako ba subscribers nga kali 1,000 okitegeera kati n'okyusa erinnya nti soda.youtube ebadde ya munkuseere ebadde kisipo n'ogikyusa erinnya naye nga already ine ebisanyizo nti ebadde okumala emyaka 10 kati bwekyali so DP tesobola kuddangulu DP abakulembeze bonna ab'amaanyi abaliwo bonna kati badduukira mu kitambula ate nga bavudde mu DP Kyagulanyi wali wa DP Museveni yali wa DP bantu bangi naddala opposition leaders bonna boyoliza okwogera kati ebyobufuzi ebibi ebiriwo ebyokugulirira abantu kati bonna obalaba n'ababadde mu FDC abava mu DP bonna bali eno wa NRM bano abagirwanira okuli Dr. Michael Phillips Ssalongo Lulume ne munne tebasobola kyusa lugero ne lutereera oba obudde bwabwe bwaggwako nti olugero okutereera kizibu lwa nsonga nabo bali mu kawungeezi bannyuka ate ebibiina ebiriwo ebyamaanyi birala NUP mwatanise n'omuwalira nti alina ssente za Anita Amongi alwanyise Mao kati ate Mao Mao n'Anita Amongi Mao mukyoli mulango bweyo mu north ono wa mu eastern kati teso kati nja kugamba nti tobadde nga emabegako nga tuyina olutalo lwa northern Uganda naye Lira APAC ezo zonna tezaali affected naye kati bajja kubuuza IDP camps ziri ludda wa baziteekawa ozimanyi zo internally displaced people ziri ludda olutalo lwaliri mu bammawo naye emimwa gye basalangako nga gibeera mu bano abeeno koni yasazeeko emimwa tegibeera mu beeno okitegeera bothi okyora baani eri birala oba nonye basitulingira abantu babatwala eno okitegeera kati olutalo lwa Anita Amongi ne Mao luba lulala balina ebyawe nga regions
Musegira bena ne alwanira bumyuka bw'enaalenzi kati bawa asobola okudda nga yalakobeera speaker parliament mu parliament kuba muganda wolanya kaputi mawo kyekiyinza omufuna anti batalina kuddayo na yesimbawo asobola okufuna constituency gye yesimbawo yonna yes mawo olaba twadde Nambi ebadde twagala omutwalo gumu kakaga babuteeke ku Nambi ani adagala omutego nyini abagala Nambi okufuga ekawempe Nambi abalopye mwabba twamubba kyonna kyekiri agende mu kooti bamuwe kye bamuwa oba tuddeyo muliraani tuddeyo mawe asobola okufuna constituency zino ze bali mu kutematemamu ennaku zino tewasobola baliraani obudde bwodde ekyo kiveeko mawe asobola okufuna constituency n'awangula najja n'afuuka speaker ekyo tukyogeredde wana bintu bimu kati internet mwami amulabyemu embavu asobola okuba nti yamubalira n'ajjangu gendo bacyankalanye kati abakyoli n'abalango bonna si basanyufu abantu we bafudde Ochola yafa ono yali gundi wa poliisi Lokech bani mawo ani ono omugenzi olanya mawo mulamu tugamba ki oli olanya kati abantu ba north nabo balaba tebali represented teba balancinga eno mwina tayebwa mwina Anita bonna beeyo bana ba mu east kali yandibadde munnaabwe ono gundi otafire naye weeyo mu north otafire si wa mu west otafire bamuzalira eri mama yali musomesa n'agenda n'abeera eno n'atuuka eno nga musomesa otafire weeyo ngulu afaananira abantu fujjo lyalina jinji kati wabola waliwo imbalance kati bayiza okuba bamugenda mu kibiina ofuke president ofune constituency weesimbewo ojje kuwa speaker mawa sipusobola kumacha maunga bamukubya akalulu avudde ku Democratic Party kali olaba abantu abo bayina enkwe muganti abaganda bayina enkwe naye abantu b'engulu bali bankwe omuganda yejja kitegereka nti abayagala ssente bano bampuuga ye abayagala ssente n'akulyamu olukwe bali tebalina kye baagala bali bayina enkwe kabisa abawa abayo mu north eyo bali bayina nkwe balina nkwazinga ya muganda muganda yamanya yakawakiri yagala ssente oli ssente tazaagala kyobalaba bo si babbi nedda gendako kati bobote bafugira abo benyini abakyoli abeyiwagulu era bebalyamu obote olukwe ate amini n'amalate n'abakosa n'abatta mu majeegi ye Moses aliwewa beeyo naye wengulu leba kyalina abasajja abamanyi nga Moses musajja ow'amaanyi Moses tasobola okutambula nga yekka nga talina mukuteko n'okumugamba tulina ow'amaanyi ne bw'okumugayimira mu kifo ky'oboti nga tewenyeenya abantu muleke ate bafu mabuvumi nga mugamba nti mulina abantu abamanyi ogamba nti Moses ali wuuno simanyi jeno munnamagye n'oyo omutende amagye agataaliko gira mupanga amagye gamini mugamanyi nga n'omwana omuto abakkano balaba katabani ka amini kali kato balaba yalifiru kamyaka 7 nti ukololeko kakkano tumya majago majigali mafu ne Moses ali anyumire ayizobera mukatele bwazi bwagenda pata tokana mule akoma okwezimba abana bakaye bagalapire bufizi kalulu batamaje babatelewe enkola esobola okulitayalingisa abantu abo nga balina benefits ezibamala kali waliwo omusajja gwe bali sesema ya niyo Rwasande rwashende rwashande era kujaba rwemiyaga sayedize mutekewe embeera emalaba n'abantu abadde abanene ab'amaanyi naye ina sente rwesande kiki ayagala nalaba sente yali alonchiga campaigns ze yakulubula babata ba influencers abaana abanadde abo ku TikTok n'atwala abayimbi bonna bomayi babebe kula kina Gravity sente za amanyi ziyayuwe yo nga launchinga so bayina sente tosobola agamba mbobeki era bagala amanyi naye amanyi mugafunye mugabaddemu naye mukakkane ensi mutukuze mutugamba we the leaders of tomorrow. Where is it tomorrow? When is it tomorrow? Auntie, for you, you're not ready to take over. Not ready how ngamba bali meddewo. Bacha abasete kati oya kungamba lwashali talina mutabani we teyazala musajja bamusala bamulawa ate baleta abaana baabwe nga munyiga
kuba nalaba ono omwami we Kayunga Kalangwa Charles yaleta muwala we ne bayomba teri ayomba si byansikirano Museveni akaleta muwozi mugamba byansikirano muliriza mu kimu tategera kiri wekiti tetulira kaya na konti gundi adeso omwana we omwana muleke tomuterawo mbeera ya kunyigiriza abalala nti gwe omulete okigira muleka gye mu fair play najja kubaka kisaawe kibe nnyo to tojja kuleta mwana wange gwe mwadde amagye gakuba abantu ye nono nagundi we Kawempe nambi si mwana wa gundi uno wa namba 2 we NRM na 2 wa Museveni Kigongo Moses Kigongo gwe mwana wo mulete aina amagye gakuba abantu yete ababe campaign azikuba atambula bulungi opponent be bote mbaganya mahetu mulemaganja nti bajja kuchogerako leto omwana agenti aine ambitions ze byobufuzi nti nazirina asomye yingire ekisaawe okitegeera kola abanno bye bakola okitegeera wakola gamba nti campaign zigwa saawe emu zikumi saawe emu nebwe mukube ku munano gw'ekiro tobabira byeyo nga bali sumambo bali mu launch zabeki no bade bayimba campaign bali mu campaign agamu ku mateeka agafuga campaign kasabera ke sawa zibalonze nti zikomo ba saa 12 kasasa 12 tekitegeeza omukolo gugwe naye toddamu kusaba kalulu toddamu kola kiwa basigalanga bayimba ekyo tebakitwala nga campaign yabadde entertainment kwa ne Judith babiri bwatu yatukola ebuyuko nga sazobera saa 12 opposition achikole damwe chibuzo opposition achikole temwagala bwagazi waliyo kirabyewa bwe kaso following amateeka police byekuwadde no requesting as soon as possible negwe olinga yatonyejo mu Uganda ntoto mmenya olinga yatonyejo mu Uganda bintu zobiraba twaberanga wano mu covid nti mwete mukizwa kukungana naye nga ate musajja waffe ye wekikofira ya batusomba nga yakugamba anze nabadde sibaliranye nabadde no wala babadde eri mu katimba jajja boba kunganye mu covid yoba jajja mukono baludde jajja yalinga ali so much concerned mwenga mubereri anze nabadde sibasemberedde babadde eri wala ati kujubiza kasaga jajja bajja mukono bakayunga basi za parking ebuyukwene waffe ne tujiripira ko covid teyabangawo twalaba wano minisita wa health ono Jena Chenge nga yeba kumba akuta abantu musululu moja bayizivyo bati nenga abalabo nabonna bagamba amwete mujja kikola kati ono rashani talina yo mwana gwe yazala gwanza kuleta yajje akuze jeno nedda yafata akuze tazadde aina abana abasajja bali bega sinyo na damu sika kati we are the leaders of tomorrow. When is it tomorrow? Tomorrow is last day tomorrow. Today is today. Don't you define tomorrow is tomorrow musajja wa myaka 9. Hijeja wemeka. Yagamba wa kinana mwemeka emitofu jina kugamba yagamba kitegeza. Maja ile myaka ja. Yebu nako azule myaka emipya. Wetwali ya mu 2017 2018 2017 awo watu msebya tojikwatako bagamba hapa nayi nasanze faza yambatiza yangambye omwaka gwe yambatiriza mu gwe guno chemanyi ja ojukira bagenda ku church bamubatiriza nti kitabo nakizudde mwe bambatiriza buli cyo manyi cyaliyo ekirawo kizobere gauni nebulayo yayi kuba gauni yabula nambozi yagitekako obukadde 10 so DP ne bibina byaffe byonna yebaddengawo we bana banti mwalimu omukulembeza asobola okuvaamu bo bagula mugule ajeno kubo abegatteko alete ideas ennungi azije ku opposition aziteke ku position mbere tambule gwanga tekikola teriyo muntu avudde mu opposition najja ku eno nakola ebiriyo Anita Amongi tomulaba talina kyakoze Anita Amongi aweereza can she account for her wealth ono mukyale yali wa simanyi ono wa FF Betty kamya alina kyakoze okitibwa Joyce Nabosa Sebugwawo talina kyakoze minister wa ICT yali mulungi akoze ki kaneba nayi minister wa ICT omukazi atamanyi na WhatsApp group webeera minister wa ICT twalina wano omukyala ne ono gundi minister yali minister we Kampala kati nabeerako bane wa ICT alisi yatulekerayo buno bukamayugi internet Franka Kajiji tumwebaze yaliko minister wa ICT bingi bye yakola bo yaliko no wabo mukoyo yaswa kwa minister wa Kampala
nagenda kwa ICT kati bali mu bisolo baba mutekawa for them bakola nti ku mulembe gwabwe twalinako ne internet awo mu Kampala nga bagita mayugi bwerere nga mva tuzawo ku street notekako simu yo baka laptop nogenda ku mutimbagano nga mufiirize gwango musolo sikufiiriza musolo bataddewo sports untu wasolo ku accessinga internet awo musenare panga wonna we wali mu Kampala ogambe mama nabbosa tamanya de WhatsApp group tamanya de WhatsApp obakitiibwa gwoyogerako buli yali meya wa Lubaga yes bantu banji bakola ebintu bali mu bifo naye nga takinamu na bumanyirivu towali ne minister Sempija minister wa security naye omusajja amanyi bya kukama nti nakufunyisa kufunyisa mbizi lubuto insemination artificial insemination osegera ne bamujje mu field gy'amanyi obulungi y'obulimi namuteka mu security tamanyi na cooperating mundu osegera nomugamba tumenyere ebika bya mundu bisatu tabimanya amanyi mu pistol na AK47 kubaza asibalaba owabavuka ine emyaka emeka minsa abavubuka n'abaana balamu akyali tasuka myaka gy'abavubuka balamu anti abavubuka kati babongeza bakoma ku myaka 45 neneda okubeera minisa w'abavubuka tolina kuba muvubuka osobola okuba ng'osobola okubaga eryengo waliko omuvubuka gundi teyaliko minisita aba Donald Kibuule yali minisa w'abaana oyo at least aikanago abaana kuba yali mwana Donald Kibuule yali akyali muto niya balamu nga baludde musajja akyali ali mwana ali mu his 40s kati badokita lume bayiga ne munese byamala kati oyagala minisa w'abaana aberekana akantu kokobadde nako kuno ku simu kekani Vanessa atokaita kantu omukyala avunayiza oyala minista w'abaana abeere nti oyo abeereka obono ng'afaana n'abaana si kufaana nange emyaka tegigenze era tegigenze nnyo egya balamu abalamu alina nakubeera na minisa abakadde kati lwakyanda abeere ki otalina kuba abo balina okukulira abakadde kuba kati amanyi abakadde be baagala gwokimanyi buli wokula memole ezimu ziba zifa tosobola tegera abantu kati omuvubuka ayinza okukikirira abakadde amanye omukadde byayagala fa abalabirira omukadde tayambala kati gwoli mukadde tokimanyi nedda toli mukadde akirabayo kati omuvubuka ye aba akimanyi olina okwambala gistring omukadde yakimanyi omukadde tayambala mpale gwokimanyi oli mukadde anti ndabye abakadde naffe tubalabye bakadde omukadde alya mmere ki ffe tulabirira abakadde kisinzira mukadde kiri abakadde abamu nga kutulwa tobaawula anyway on a serious note DP tugisabire mwenaba ne Democratic Party cause mu byalo ebyaddana mu Buganda DP ekyalina ebikonge cause bali bazimba structures z'ekibiina nga balina obukulembeze kuviira ddala ku level ya kyalo Muluka Gombolola constituency paka ku district n'ebiri ku kitebe waggulu ebyo omukulembeze simanyi DP yejavuga n'abali under yesimanyi DP gye bali neka tubasabire sawa yonna bigenda kuba bitirira gwe sigala ku expongo tukuumiridde tugenda kuba nga tuddanga entakera mukama abatukuumire Export TV to the world.